nti ffe nga Uganda omukulembeze waffe yasalawo era kati lifuuse etteeka nti tuteekwa okugatta omutindo ku bintu bye tutunda ebweru byonna. Tutandikidde ku bugagga obuva mu ttaka ze bayita minerals. Ezo gavumenti yataddewo yasazewo nti wali kutwala bugagga bwa mu ttaka bweru nga busoose kugattibwako mutindo. Kati tugenda kutambula mpolampola tutuuke ne ku kaawa. Kati bano mbagambye nti bajje e Uganda batwegatteko mu kukola ekyo, mu kugatta omutindo ku mmwanyi zaffe tusobole okutunda kaawa ebweru bifo eky'okutunda empeke ze bayita green